kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Namuli ekyala kimanyi muno okolera mu Sandoz. Iye ali mbugato wa open. Wacho yamba Koko ekyala tukubanga tanadda mu office. mwali Yakomyeyo. Banange komanyi ongulu. Made yabirayo ku TV amanyi ti Namuli kati yefuula ekirakuba taliiwo. Kale togera kubuzaako tiwasuza otya omulungi ali eyo no program Sumulula Kigula Luggi ku telefayina tubeerawo buli lwa Mande paka Lwakutaano mugenda kuddamu tula Mande jja ya tabula ne Buganda Kombucha nno abatutekamu ssente tabula batunzi bataka Buganda Kombucha batunda ekyokunywa kyosobola okunywamu n'abantu bawo no weeyagala tukwagaliza omwaka omulungi ogw'ebisima ogujjudde ebirungi ebyereero naku Lwakutaano abasiraamu tugenda tusaleko ku Jjuma naye nga bannaffe aba Advent Saturday gyeri n'amadiini amalala ku Sunday awo namwe mugende mutendereze omutonzi kakati January nno ye waali naye kati abazadde emitima gibali gitenda kukulu zawedde school fees ebisale by'essomero it is one of those things ebiteeka abantu ku pressure school fees. Nga ya moving on abamugenda tandika butandisi bayingiza somero omu atandise gendedda ku Kids and Love gamba leero kakitandike guno omwaka buli omu alina plan naye ekiri mu nsawo kyo kyogera birala mugende nnyo we musobola kino njala okuddamu okukibategeeza sikyateeka nti buli mwana alina okugenda mu sukulu vaani buli omukola kyosobola nnyo mu bandi wagoni omanyi bino ebyokusomesa tebiringa nga bya nnyama nti oli bwasobola okufumba ennyama naawe ogisobola bagogenda kugenda mugwa mu kamera. Okay, kali kakati nga Seyimo bwagambye tukole bye tusobola abana mbateeke ku masomero g'okumpi weewale ebintu ng'ebya transport ebyo osobola okukatambuza osobola okedropingirawo expenses tuzisale ezisinga obungi however gezaako ng'omuzadde ka foundation kano kintu kikulu nnyo gyatandikira eyo bw'anaaba atuuseeyo mu upper classes aba atandise okwerwanirirako naye akasomero akatandikirwamu kintu kikulu nnyo kakati with that nga tumanyi abaana balina okuddayo okusomera obulamu butulwanye nabwo tutya because twemanyi ffe ng'abaana Uganda enyingiza yaffe abasinga obungi abamu ssente weeziri bo tebagala nakuwulira bibuuzi nga bino but waliyo ffe nga tutetenkanya butetenkanya tukolayo za leero tukolayo za wiiki za nnaku just kulaba bulamu nti tusurvivinga now ekintu ekimu bw'oba ali oddeko ekintu installment omuntu n'agamba engatta eyo njagala naye njagisasulako mpola mpola I think abantu aba owninga business kino ekintu bakimanyi oli n'agamba njagala essimu eyo namala Seyimo atunda ssimu naga Seyimo essimu ogenda jinguza naye kagisasuleko mpola mpola because talina ssente zawamu kusasula this is kino kyennyini kyenjagala tukole mu school fees kakati amasomero agamu naddala ffe agasinga otegeera omuzadde muve kugana agabagagga agagamba wayingirira school fees onago mwe sibaliiko abo mwebyammwe mubitegerera mwagenda mubiraba nawe ffe abamanyi nti omwana we alina okusoma omwana nga alina okusoma no matter what sina kyakola amasomero galina engeri gigayanguyamu ebintu baleeta ezo is it cause kati eyo koodi ebeeramu oba linnya lya mwana wo era mwana linnya lya mwana because byonna details za identifying omwana wo so ebeera nga account ya mwana kusobola okubeera ng'oteeka so dear parent tandika olunaku olwaleero suulako mpola waliyo ffe abazadde abakyalo ogenda n'osanga sweet nekikuwaya 2 ekumi lijjeeko olisuuleko wereza omwana wo muweereza sente z'abaswiti aye tukole ki Chova tebayita. Chova tebayita. Bayita nno tebamanyi nawe tuzifuna. Bayitira ddala. Wala maama kukaaba mwana wange wandibadde tozanyira mu ssente. Tajja kubuulira batya wazifunye. Akasaala bwe kajja ngaako because tuyina ssente zino zijja ez'omusaala naye tezimala buli kimu. Mulina osasulako rent, mulina okulyako, mulina okukolako ebintu bingi. Kakati k'osobola kwotoola eky'ekkumi nakyo n'okiteekayo.
bayiwe guno omulembe tekyali byasobola kuweerera mwana lwa nsonga nti omwana waba asasula emitwalo 5 osobola noteekayo emitwalo 5 after 3 days noteekayo emitwalo 5 gwe kisinziira bw'ofuna ssente zo ekibiina kizze n'osuulayokko school fees kisobola okufuuka ekibiina zino ssente zaffe ez'ekibiina zetuwayo buli wiiki n'ogamba nti buli wiiki omwana wange mmuteerayo emitwalo 10 kusinziira ku nfuna ya ssente zo ogenda omaliriza ng'omwezi otaddeyo emitwalo 4 kyokka ate 10 egyo tosobola gitwala ku ssomero amabaasi agamba ono taave wano abakyala bamuyina abaami bamu abataweerera baana naye ate nga babalabirira ewaka kaakati zino ze twajjangako ez'ekibi guno omulembe gwaffe si gwa kugenda mu basawo bakweraguza si gwa kufuuwa mmindi si gwa kukola ebintu ebyawesitinga nnyo ssente okitegeera mindi bagiseera I don't know, but those are things that used to waste money. Gula taaba. Bintu tuwe bityo. Omulembe gwaffe gwa kuweerera abaana gwe nga gwe muntu kulabikako bulungi. Kati ezi Sundays offices z'akameza ziteeke ku account y'omwana ya school fees. Okitegeera. Omwami nga ojja musaba emitwalo 3 anyiga eza school fees. Atabuke waka aveewo olutalo. But he buys you food. Abasasulira ennyumba. Ebisigadde byonna bikola. Naye ye mu DNA ye tasasula school fees. Kati ssente zakuwawa zaki ku ofisa n'osasulira omwana wo school fees. Ate n'abasajja bennyini ebintu ebisinga okutunyiiza kwe kugenda ku account n'ogyayo miliyoni 3 n'oziteeka mu byana ebyeru 2 n'otunula report y'omwaka ogwedde ng'olabira ddala oba ontegeera naye akati okweggyako pressure ewoofuna yakuteerako 5 ng'okwata ng'osooka nga 15 nga 2 gakusigalamu so that bw'otuuka wali mu kuwaayo tekikumenya nnyo ebintu olumu ebisinga okutumalamu amaanyi essuubi n'ogaana Uganda tukolera bwereere kwe kukwata ssente omuzindo omulundi gumu naye bw'okigesa n'ogaana nti na school fees wa bukadde 3 kibi teekayo 15 bw'obaza ojja kugenda okumaliza munatuukira okugenda kusomero nga buli mwana alina emitwalo nga 8 ate ng'ojja kugenda okubalamu ng'ekinana era kye beetaagawa ku ssomero kati ekinana ekyengeri gy'onaaba okiwaddeyo tojja kukifiiringa nnyo abantu abamu bwe batyo wali olabyeko waliwo omuntu avuga emmotoka nga yabbeeyi mitwalo miliyoni nga 7 miliyoni nga 5 oba yazimba amaka agayimiridde n'omubuuza nekwefu zino ssente wazijjawa amazima ga Katonda nga naye agamba sikwatangako miliyoni 3 zawamu ku akaunti yange tezituulangako abantu amuwe batyo basabaivize baweeredde abaana bazimbye amaka nti bwe yatandika bwe yamala ekisooka poloti yagigula mu installments ewatabula bw'amala ogigula mutabula mu installments n'akubisa amataffaali nga basajja abawaayo buwi abasajja basobola n'okugulira emmere leero ne bakuba olwo ne luyita n'agenda ku hardware eri okumpi ne wazimba n'ateekangayo emitwalo 10 bo ne batasirisa omulimu ne gubeera nga gugenda mu maaso ng'era bw'omubuuza accountability y'ennyumba tosaana kukubulira nti yazimba ssente bweziti because tazikwatangako era n'abeepansi okwagala bikola bibatamye because it is a lot of money n'ogenda ku hardware ne bagamba twagala ensawo za semiti 10 ne bakuwalira ssente n'ogamba mulindeemu kwate ziriiwo naye baliwo bamanya nti oli munaawe buli ojja n'obawaayo abantu bwe batyo bebagize so that is a discipline I think for now as Ugandans ku nnyingiza yaffe gye tusobola tebenakweca olumu bazadde mubeera n'obusungu bungi ng'olaba omwana omuwadde bulamu akawunti ogiraba nkalu omwana anajja n'akuwa list bwet n'owulira ng'ofa jukira school fees si business nti munna ola business it is a bet ne bet kye kintu kisobola okuza oba okutwala ne school fees tolina kyolaba kyoteeka kala tukyali ku fees ne requirements zennyini naku zo zaafuka school fees kati awo osangira maama nga ye buli wava mu kibuga n'akomawo n'akadomola ka kwenca n'akateeka waawo n'akomawo n'ekino n'akiteeka waawo mugenda okumaliriza okudda ku ssomero ng'ebintu byonna yabikola ki era tekimunyize jjukira waliwo twali tukyali ku ssomero omwaka ogwalimu inflation ey'amannyo kiro ya sukali yagenda kugumu ekitundu muzeeyi yakola shopping esinga school fees obungi wagenda agulaagulayo nongamba nti shopping yali esinga school fees obungi kiro ya sukali yagumu kitundu ekyo nnyo omwana agenda ne kusomera kiro za sukali kati kitegeeza nti nno bw'otandika okushoppinga tonogana kilo za sukali 5 n'ozigula emitwalo 2 mu ekitundu ekyo n'okimuna n'okidda wali leero mmeka ennaku z'omwezi 5 buli wava mu tawuni tera bagamba nga nnanga fabulous nibagamba yitirayo gula dazini z'ebitabo nga 2 gulayo 3 n'ogula black books era mitwalo weewe 2 kitundu egyo oyinza obutazewa naye okusinziira gwe ku nnyingizaayo nogaa leero nkoze mmeka akampikireko eri ku nasanguleyokko ku bitabo atera munoonye ebintu waliyo ebintu ebirungi naye nga byalayisi ekitera okwageza abantu okugula omuzindo kunyooma
nainze kyongamba nti mu 2 osobola back ebyegasa byokola ki kubanga kati mama akola tugambe wamo wino wana yambukira okusala okugenda mu kikuubo ng'alina mutwalo gumu kitandika okuwulira ng'ekimumenya naye amanya nti ku 2 nja kugenda mu kikuubo kino nja kujjayo ebiwerako kakati noga nti ngenda kugula 2 katonda gwe weewe wiiki because olaba ezo school comments olumu ezetuyite ennyingi ate era zaagali amasomero balina bagabe tubafeeko they can afford to do that agagamba byonna tubigula wano ku ssomero era bwe bajja kugamba requirements zimalawo kakadde school fees za bukadde 3 ebyo byabwe twogera ku ffe ng'asobola okugumiikiriza owaayo zino osobola okuexplaininga some schools do not explain tebaagala wuliriza so atandikira omuzadde munnange ogula ebintu mpola mu installments kufa ku requirements ne kuteekayoko ka school fees ojja wulira nga naawe bwe wakikoze tosaana na kinyonyonya ng'omugugu oguwewudde n'ekirala bikuyamba okutuuka ku purchase y'ekintu kyotandibadde nga ogaye muno ogula ebintu mu bungi bwabyo tikyobadde tosuubira nti nosobola nokyafodinga then n'okutrackinga engeri abantu abamu batrackinga nnyo sente zaabwe engeri gye bazipendinga okitegeera abantu ababala engeri gye bayimiridde financially naye bw'okwata lumu ssente ogenda tuuka ng'olina n'ogamba kati kazikwate nziweyo school fees oyinza obutamanya otya sente zo bwe zitambudde ogenda nga omwana omutazeeyo ku ssomero because school fees tewazibaliridde naye bw'osasula mpola ojja kuba otrackinga nti kati wenafuna sente ziri bwe ziba nti za kibiina nateekako wano nenteekako wali ne sente zo baba oziraba engeri gye zitambulamu okusinga ozikwata omulundi gwe gumu so I'm advising you muzadde munnange ebimu byo tulina bijja ku ssomero kati kwaga omusimbi sente zoteekateekayo ku ssomero nze I remember sente zimu mamange yazinteresa nga nozinteresa nga ndi muto naye nga ngamba zino sente zitereke era tamu yatuuka ng'okuggwayo nga ngamba sente bujjeze kuteesa ziri maama we yaguluba nnyo naawe wamuwaddeyo ku ssente wiiki eno ate kati nze sente ze naziryanga gwe yali asobola n'okwesigisa okuteresa yadde emitwalo 5 kati nti kye ŋŋamba maama we yaguluba nnyo naawe no kati ebyo ebimu waliwo requirements ez'okusomero zo mateeka naga mwana wange omutwalo gutereke tebyalinga byamutwalo ya mutwalo 10 3 bwe bityo tezalinga sente mwali musobula motoka ndi muzitwala kuso omwana yagala nnyo okupeteramu so ekintu kya installments kijje mu bulamu bwabwe ekyamazima nga tuvudde ku byaki ekintu ekikyasinza okutumalamu amaanyi mwenze nzikiriza nnyo mu ssuubi ekintu ekitta essuubi kibi nnyo abazadde essanyu erisooka ke kano ng'asiibula omwana boodi emututte oba amulese ku ssomero naye ekitambulira mu birowoozo bye ng'amaze okuleka omwana ku ssomero tabaawo naddala nasuyagama kale ekibadde kintu yanyu omwana agenze naye obusente bwange okimanyi buweddewo kati awo tukoleddewo rational decisions tozimanyi muwendo kakati bwe twewa obudde abaddugavu tukiriza nnyo mu rush hours ekibi ne bwe twewa obudde n'ogamba nti abaana baddayo nga mmeka nti baddayo ng'omwezi gutandika kantandike kati sente ezo ze tuteekayo empolampola ekirungi kya cash rounds kiri ekintu ekyo nti 10 gye nnina kwenzigye 2 nga bwe nandiziwadde hafi agamba nti Simon mpaayo 2 era bwe nzikwala ne nziteeka mu cash round kakati ngenda ofuna sente ziri wadde nze mba nzitaddeyo naye mba sizitaddeyo with pressure kakati ne kino oba otaddemu ziba sente zo oba ozitaddeyo naye tozitaddeyo na pressure tezikunyize omanyi mbuno n'abasomesa bano tusinga omuzadde awaayo wadde awaayo mpolampola era abazadde bajja kunjulira mulimu omwana gwe bagamba oyo tebamugoba oyo tagenda muzadde waleeta wadde aleeta katono ale ne kino era bano tusinga nti kino ekya koodi balina mala kgenda mu accounts ne bafuna statement ekinaana kyange eky'etaano kyenkana n'ekinaana kye eky'omulundi ogumu exactly kiri nti nno wazimazeeyo ate era banaatuuka balaba nti omuzadde waateekamu effort so abazadde temutuula kimenya nnyo omwana obeera ewaka kimenya nnyo nze muli kifiringa nti kimenya okumulaba nti ali waka nga balaba bali ku ssomero ate n'omwana naddala abaana abakuze naye kimumenya kimuzitowerera kuba batalina binene nnyo byakugamba you are the parent naye kimuzitowerera essomero linyuma nnyo n'okeerayokko n'osalawo either okusula waggulu ku katanda wakati oba wansi nga kusalawo okwo okimanyi buno when we are in school you could notice nti ono munnamu aluddeyo as after 2 weeks naye nga musobola notisinga nti school fees issues so abaana baasulanga ku bulyango bane mulyango tegusulikako because bambi balwangawo okujja n'abasomesa babalangira so omuzadde gezaako nga kyosobodde tetuwagira abasomesa kulangira naye ate omwana agenda n'akola effujjo yowa puliza alaawo ng'omusomesa kyalina okukola kumulangira gwe munaku gwe mulaalu
gwe musiru kale n'omutunira n'omusaasira maama oyo akamala okujja mu ofiisi okwegayira n'akyogera mu ate ng'effujjo ly'omwana liba lya mwana ng'abaana kuba it's part of growth naye ne bakimulangira kati umala ate kano yali atukolabya abaana babaavu twalinga n'eddalu kyekyobugagga kye mulina ane twabanga balalo nga tuli babakujjukiza nga balina okugamba ekikuluma naye wandijjukidde maama wo nga bwajja n'ekisero mwana gwe kati eno ye ntambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.